Abavubuka okuva mu disitulikiti mukaaga ezikola obulabirizi bwa Kinda Mityana okuli Mityana, Kasanda, Kiboga, Mubende, Kyankwanzi ne Gomba bakedde kuŋŋaanira ku ssaza okujaguza olunaku lwabwe. Abakulembeze Mityana balaze okunyolwa olw'ebbula ly'emirimu eriri mu bavubuka ekivuddeko abangi okutandika okukozesa ebiragalalagala. Nga bakeera ku ludo ne bakuba kaludo kuva ku makya, amatatu, enjaga, omwenge. Kwegamba embeera eyo ey'obutakola yeeyolekedde nnyo mu bavubuka ensangi zino. Bekwata abakazi abalwala emitwe beenyigidde mu kubba bamenya amayumba g'abantu olw'okuba nti ebiragalalagala bino bibakyusa obwongo. Bano basabye gavumenti okugezaako okutonderawo abavubuka bano emirimu. Nja kukubiriza gavumenti evuddeyo nnyo mu kusikiringa abaana bano, naye ate ebiseera ebisinga obungi nti n'entandikwa bangi baba tebagirina. So nja kukubiriza nnyo gavumenti tulabe nga tuteekawo embeera yonna ey'okulaba ng'abaana bano abayize emirimu egyo egy'omu mitwe batandika okukola. Ye Minisita w'Ebyettaka n'Amayumba Judith Nabakooba nga yabadde omugenyi omukulu asabye bannaddiini obutabalekera mulimu wabula babuulirire abavubuka kuba babakkiririzaamu. Abavubuka bajja eri Katonda ne babeera nga banyudde mu Katonda, kitegeeza nti ne gavumenti ebejja kutowolokoka baba tebajja kubuzaabuzibwa, ebikolwa eby'effujjo biba tebijja kukolwa, ate bwesanga nti omuntu ate Katonda aba muntu mulungi aba asobola okukola ekyo ekituufu ekimusuubirwamu. Era akubiriza abavubuka okwewala okukozesa ebiragalalagala kuba bibaviirako okwetaba mu bumenyi bw'amateeka. Abavubuka bababuulire dangers oba obuyinza okuva mu kunuuna oba mu kunuusa oba mu kunywa ebiragalalagala, ate era naki ekiyinza okuddiira kubanga effects teziba nnungi n'omulundi n'ogumu. Abamu ku bavubuka abeetabye mu mukolo guno baliko bye batubuulidde. Okunywa ebiragalalagala tebaagala kukola, baagala nnyo okukeera mu zzaala, ludo, obudde obwokka ne babuzannyiramu. Baagala bya mangu mangu, ye bw'awulira wali kaddiirwa akayitawo nti kati wali bw'osala oli ensawo ofuna mangu mangu. Abasinga obungi enkola za gavumenti zibagenda balambika nti mu butuufu ziyambe bannayuganda oba ziyambe abavubuka ezinnabatuukako bulungi. Kuba omuvubuka tayinza kubeera na kakadde kalamba nadda mu drugs. Kubiriza abavubuka obubaka bwonna butuweereddwa bishopu tubutwale okukola ate n'okuba nga tuvaayo nnyo ku ddiini yaffe. Ebibalo biraga nti abavubuka mu kibuga Mityana bakola ebitundu 68 ku buli 100 ekiraga nti omuwendo munene ogusaanidde okufiibwako.